kati bannange ku luli nayogera ne mbategeeza ku bintu ebigwawo ng'omuntu agenze abaana b'engeri gye batambuzaamu bizinesi engeri gye bagitwala mu maaso oluusi engeri n'ebintu gye bibalemerera you get mixed reaction. Nze I am not against creating wealth. Si wakanya kola sente nonzirekera abaana bo, si wakanya kyakukola n'abaana. Naye kati nze ng'omuntu my liberal approach egamba nti omwana waddembe okwezuulira ekyo kyawulira kyayagala okukola. Naye kati gwe ng'omuntu ekintu bwe kiba kyakulafuubanya nnyo oba oyagala nnyo kyeyongera okutambulira mu famire yo kitambule bulungi. Kati olwaleero nze mbategeeza kiki ekigenda okunsanyusa mu bulamu bwange nga nva ku nsi kuno ne bwe nvaako kati ne bwe nvaako enkya ne bwe navaako oluvannyuma lw'emyaka 5 oba 10 oba 20 kye kino. Si bya bugagga bino bya dduniya bye tukola. Naye nze nabagambako luli nti ekintu eky'okucreatinga family endowment kye kisinga okunsanyusa. Family endowment wano we tutudde nga bw'olabawo kijja kya jjajjange ali Katende 1893 n'afa 1955. Kitange Gabudyeri Kirabira Ssemwogere wano we bamuzaala. Ekitegeeza nange wensibuka. Kuliko ne muganda we ali Basenamulwelule Ssekikubo ekitutente nga n'omuyima naye agalamidde wano ku kijja kino wa 1856 n'afa 1968. 58 agalamidde wano. Nze bwe nzija kuno okudda ewaffe nenja nsanga nga ekibanja ky'ekijja kya jjajjange kyonna kigabaniddwamu obufiififi wano waagundi yatwala walimira kino wano waagundi nentunula nti we twayitanga ogenda ku toilet nga jjajja waffe akyaliwo jjajja omukazi yaliwo wano Namwandu tewakyaliwo n'ennyumba yiina egenda kugwa. Kwe conveninga bannange n'empita olukiiko olw'ekika olw'ennyumba zino ne tutandikawo trust oba gyewali badde oyita foundation. Tugirina wano bagiyita Ali Basenamulwelule Development Trust. Ne mbagamba bannange ekibiina kino kya bannakyewa tulongoose ekijja kyaffe bonna abaliko ngenda basasulira ebintu byabwe ne ssente zaabwe. Kwaliko abantu 5 awo wammanga oyo ne musasula wano waliwo eyaliwo ne musasula n'eyali waliwo eyali alimira emabega eri ne musasula. Bwe mmala okubasasula ne mbagamba nti kati ngenda kutandika okukolera ku kijja kino ebintu ebitugasa ffenna nga si byange muntu omu. Naye ne mmanya nti bwe naatandika obbikola abalirwana nja kuba sikyasobola kuba ekirowoozo kyange kyali kigazi. Kwe kugula abalirwana baffe bonna abaali batwetoolodde. Ekijja kyaffe zaali acres 2. Naye nengenda nengula mulirwana waffe ali eri acres 8, nengula mulirwana waffe ali engulu acres 9. Kati okukkaka nenyongerako wakatundu kali okukkakana nga acres zisusse 20. Zonna nenzigatta wamu nenziwaayo mu famire yaffe nga tuforminze up a trust nga njagala ku preservinga kijja kyaffe kino. Era omuntu yasooka okundeeta into the public eye yali omukyalo oyo wa Bukedde Robina Ssanyu Mweruka. Era wootegeerera abagagga nti abagagga babeera bagagga oba bavunza oba batereka oba bakuuma. Robina Ssanyu Mweruka omukebere ku YouTube we are interviewing 2016 nali mu saati eno era nakati olwaleero 26 July era nkyali mu saati eno. Abagagga bakuuma anti bafunza. Kati bwe njambalamu bwe bwe nagisuula eyo kati njinoonyezaayo bulungi okugijjayo naginoonyaayo luli na kati njinoonyezaayo ngololamuko bugolozi nenteekako. Kati ekijja kino kye kintu kyokka kye ndi sure we
nti I am leaving a legacy where entaana ebeera mekanika mwana adaani fuuti ezo mutero zoogera nti nja mbwezi ti I am very sure nti eri faamu n'abasinna banakutukako nsingo fe abasiraamu ab'ennaku 40 ng'abaana baagisaliddewo dde ekyo gikolera emuyenga bakamuyenga kira wa ne bwe baba bakyala bo ediwe ya 40 batedda ggwayo nga bakwano go babakubidde dda pulaani kuba kyekituufu obulamu bulina mu maaso n'abaana bo oba tonnaba kuyisaawo tebanakulombera dduwa ng'abagaga babiti taatawo anti omanyi yayingira eno ewange naye ate tubadde twagala kuzimbawo kino katukuwe ssente ero okiveemu kubanga tujja kumuwoza tukusiige ng'omwana akiwaayo ng'ekyo kifuuka kyamulala naye kola ekintu ekirina eternity kati eno foundation yes nze patron kuliko olukiiko olufuzi ne tukola ekijja kino nga bw'okiraba kye nasooka okuggyako zo economic activities z'abantu omuntu alimirako akola atya n'ensooka nkisimba emiti n'omuddo abakaya ne bayiye omusajja n'ajjako abooluganda lwe n'asimba emuddo n'akola atya wuyo asimbye tuli mbuzi tunaalya muddo wuyo asimbye emiti kino ajja kukiraba kalitunsi bamusimba ku lukalu emiyembe byonna bisimbye nga katogo kati kiki kyolaba si kibiraba jjajjange tebawummulidde mu miti tetugenda kuwummulira mu miti eri atarespektinga kijja kya Ali Katende ennabalanga okukakkana nemba mobilizinga tuzimbe ennyumba y'ekijja kubanga kuno tewagendayo tent tewaliwo omusanayo gutuukira ku muntu ng'azze kuziika wano oba omukolo gwenna nemba mobilizinga tuzimbe ennyumba y'ekijja yiiyo kyekisenge kyolabaawo kiyingiramu kiggweramu abantu 200 ne kubeerako edduuka lya jjajjaffe era nga bwe yali alirina ne kubeerako ne stowa yiri ngenda kugikulaga stowa erimu egenda nakufuuka museum olaba erinamu n'ekitanda kya jjajjaffe ekya banko simanyi vono buno ebitanda ebyabeeranga ebya spring ngenda kukulaga ebintu ttaala eza sitima ez'edda buli kintu kyonna eky'omu famire yaffe ekyali ekyedda nkipreservingidde awo ngenda kukola museum wano famire n'engimobilizinga neŋŋamba nti sinze nja okuzimba nzekka nti kakiika yazimba ennyumba ku kijja nenkimakinga sure nti buli muntu aparticipatinga omuntu eyasooka okuleeta ssente ez'okuzimba ku nnyumba eyo yali mwana wa myaka nga 9 yaleeta siringisi 5 yasooka ku lupapula buli muntu yenna netumugamba nti aleete naye ng'asinziira ku busobozi nabagamba nga temugwana okuwaayo school fees z'abaana bammwe olw'okuba muleeta kuzimba nnyumba ya kijja pointi yange yali nti nali saagala kweddiza kintu kino kukikola bw'omu whether indirectly I did it but everybody feel he participated but does not only feel he participated he really participated kuba bajjanga mu nkiiko eyo ennyumba yazimbirwa emyaka 10 naye nali nsobola ogizimbira emyezi 3 naye yazimbirwa emyaka 10 deliberately buli lwe nazuukukamu bweti neyita olukiiko abantu eriyo abalina ssente agenda ewaabwe ku kijja n'agamba nzimbidde taata waffe n'agugumula ennyumba sipiidi. That's a problem. That's your house. Because should your parent die nga gwe wagizimba bw'omu abaana bo bajja giclaiminga. Nze abaana bange tebalina we bali claimingira nnyumba ya kijeeno. Abaana bange tebalina we bagenda claimingira ttaka lino lyonna wadde nateekako kumpi acres 20 kuba naliwaayo era balirabye nga bakyali balamu lino littaka lya kijja taata waffe kakiika muyima era omwana agenda okuvanga mu lunyiriri lwange yagendanga okuba omuyima singa anaabanga ategeera naye ekikaba kinaalabanga nti mu lunyiriri lwa kakiika mulimu atategeera nga kironda omulala. Where does this message take us? Nti abantu bakole ebintu
bye bawulira bye bajja okuwangaalira ddala nabyo ng'ajja genda mu ntaana nabyo so seeno emaali eya bulijjo. Mbawadde ekyokulabirako kya Bill Gates bw'afa bagita giving pledge, obugagga bwe bwonna yabuwaayo mu foundation. Kati bannange obutamanya bubi buli avaayo, buli afunako kasente wano e Uganda n'afoominga foundation neeyakubye ekicupuli kye foundation ono sijja kuboogera manya aba socialites n'akola foundation, ono oli n'akola foundation. Kiba kirungi nti osomesa abaana, oweerera abaana, okola nzizi, olabirira abaana batalina mwasirizi foundation. But do these people understand what a foundation is?